ki kyamukisa mu binti OC traffic getuze naye ey'emukono seese yawa bwabaawo yalidde kunva atukolere ku mbeera y'obudde enkyago oba ogenda kuki ku poliisi era DPC abagambye oyo gw'oliraanye kansala waabwe mukyala Najjuma nange bwe naaba na mmere ya Sam Bosa nammwe enkya kubeeka akola ki agenda yadda kubanga buli ekibaawo akola ki alipootinga naye obutambi n'abuwa poliisi oba oliawo abaali mu bikolwa ebyo ne bajja nga babeekolo ate nga buli omu alina obulumi obugira kubanga tosuubira nti abasajja bano RPC DPC n'abagambe ekyokulira tuteekewo omusomo abantu mutandika okugiteera bwe bagira ki bye bajja okuleeta olonda waliwo n'ensonga ya poliisi enneeyisa yaayo n'abantu ba bulijjo bintu byogerwa wano ng'ebyobusaako neera nakyo jja kikuumiriza kine bwabeera chairman Katambala ono wadde nina gesikkaanya naye naye siwagira bamukube kibooko siwagira n'omulundi n'ogumu kukuba muntu yenna kibooko era amateeka era nga ne bwali minisita wa ssemateeka ojjukira nti ne kooti ya ssemateeka yakyogera bulungi nti corporal punishments are illegal and unconstitutional. So basabo ne banyabo ndowooza se honorable minister ne poliisi DPC abasirikale bo babuulirwe bannanga ebintu by'okukuba abantu kibooko byakwema dda era mu mbeera y'emu abantu bano bye baagala kubanga sebo siogera bya bufuzi complaints z'amaanyi era DPC nakuweereza audios we nali wano mu meeting ku Lwokusatu abantu bwe bajja ku poliisi mulina okubabuulira ddala ddala bo omuntu okugenda wali n'okulaba omusibe we alina kusooka kusasula abantu bajja ku poliisi okulaba n'omusibe sina bondi nga tetunatuuka ku bondi basooka kusasula. These are the complaints that are receiving mu bantu bange era ze twetaaga zibeere responded to nabibaddamu nembagumya naye olw'okuba ssebo kubanga era nawulidde wana amawulire nti ssebo saabategeeza tukwata ku lunaku olwo mukulu n'abaasa abadde clear abagambye jangu n'empapula ezoogera ku pikipiki eyowa ku poliisi emukono era nja kwongerako ngambe nti ansa entuufu tetujja jijja wano meeting wabula mbagambye mujjewa ku poliisi ate mujje mu ofiisi yange enamba y'essimu eri 07 mwagale kooti y'ekyalo etuule emusalire kakati omwami oyo yakwatibwa n'avunaanibwa fayiro ye eri sanction era agenda mu kooti enkya ku makya kati mutwale mu kooti ziri ezaffe tuleme mmuleeta eno mu kooti y'ekyalo tekyali kikolwa kirungi kyali ekikolwa kibi abantu abasinga ababadde wano boolabe bakwata bapoliisi be yakwata twafuna obutambi. They appeared in videos that were running on social media. So bwe twakomawo wano bwe twajja wano twali tugoberera abantu abalabikira mu butambi nga bakola ki omuwabuzi wa gavumenti n'atugamba nti kwaba abantu 13 bebateekeddwa okugenda mu kooti ku nsonga ya madda abalala bonna netubata 17 tebakomba wano abamu be babadde bayimiridde wano ekisemba
ku nsonga ya poliisi sebo onayo minisita eno poliisi tugenda gikomyawo in a period of 1 week tujja kubeera ne poliisi ekomyewo. Manye mwe mwagala nnyo okuyimba naye ekindese wano si kuyimba. Ekikulu ekindese wano olunaku luno kwetondera mwami Katambala Sulaimani. Oba olina omusango oba tolina musango oli mukulembeze. Oba olina waza omusango oba tewaguza oli mukulembeze. Yali nsobi abapoliisi okuba omukulembeze. Njagala kukulayirira nti abantu abo abakuba ngenda kuvunaana. Bana RPC, those people, those officers who beat the leaders should be charged. Njagala obakwate obavunaane oba bano balina omusango oba tebalina omusango teryakirizibwa kuba Munnayuganda. Abannayuganda si nte ebyokuba abantu byali byadda ebyo byali byadda byayita. You are not going to beat Ugandans on my watch, no. So Mwami Katambala njagala mu linnya lya gavumenti, mu linnya lya NRM, mu linnya lya Ministry of Internal Affairs otusonyiwe. Naye tekikugaana okugenda mu kooti kuwaabira abo abakutuuza kooti. Oba olina omusango oba tolina musango ddembe lye obutakugwa. Nga oba olina omusango oba togulina, oba olina omusango bakutwale mu kooti bakuvunaane bakusibe. Oba otalina omusango bakute ogende okole byoyogera naye obukulembeze si kirungi. Baki nzize wano agenda nemugamba genda okukule wansi oba tebakulowooze kakana gezako omulundi omulala. Kyemudde nengamba nankakono mukono gwange mudala nemugamba ekireeta mukono si bya bufuzi. Sinze kusaba kalulu oba kamudala oba kakibuule no ebyo byaggwe okwogera nawe tujja kukuwa omukisa okoleki eyo democracy. RPC abagambye agenda kukomyawo police station naye namukubyagamba nemugamba kati leeta abaserikale bangi. Yangambye baali bana nobefo kati njagala oleetenga 8 kubanga nowala efafran ate ngenda kugamba ne mukama wakuwe nga 2 ezirakuyambanga okutawuna ekitiibwa kino. Ebyo bajabo ne basebo bye bindeese. Ate ekyokubiri nze neerabire neewulirire obujulizi obw'abakulembeze abawano be batuusako ebikolobero bye boogera. Mpulidde ate mwe abapoliisi mulina ekizibu si wano wokka mwagala nnyo okukuba abantu. Mwagala nnyo okukuba abantu. RPC abaserikale bapapa nnyo kubanga bagamba abantu babaddira eri okuva wano okutuuka eri gye battira abantu ziri kilomita nga 4 oba 5. Kati oba wano yagenda ki eri okutta abantu? Oyagala kuntegeeza nti abawano ba professional killers bebamanya okutta bulungi
babapangisa bagende batte ate RPC kibi abantu okutwalira amateeka mu ngalo naye okutwalira amateeka mu ngalo abantu babulijjo okutwalira amateeka mu ngalo is an indictment on police tibaseraga tibabajjemuki obwesige okutwalira amateeka mu ngalo abantu baba bakooye naye wajjabo ne basewa bakwa mu ngalo otwalira amateeka mu ngalo tukukwata tukukangavula mulekerawo nokutwalira amateeka mu ngalo kubanga olusi mutta n'abantu abatalina ki olaba ebyammwe olaba ebyammwe byemukola mugenda nemukwata omuntu nemutuga okukaka n'omuntu nga talina ki musango ate mumaze kumutta temusobola kukola ki kumuza olugende wa Katonda n'akubuza nti ono watta wakyo olimugamba ki Katonda oyo olimugamba ki ono muwatta atalina musango alina musango abadde munumba kuboge ng'abaana bapoliisi abakwata omwana w'essomero agenze kunoonya fiizi addayo mu ssomero mwe nemukwata n'olusakka bangali nemutasooka kwebuuza kwekeneenya ono kweri mwana wa ssomero ate ne vidiyo zoba toyogerako RBC oluusi zino vidiyo ebirala oluusi gaba mazima oluusi lwaki lwa bulimba waliwo olunaku lumu bandaga ekifaananyi kya paapa bankola efeesi yange nebateeka kudanga ku feesi ya paapa nange nefukako ekereziya ngeri nange nemufula paapa olaba nge bazanyisa ebifaananyi bazanyisa ebifaananyi nebakola zebaita fake news nebakwata omutwe gw'omukyala nebakuteeka ku musajja nebakwata omutwe gw'omusajja nebakuteeka ku mukyala nebakwata omutwe gwa budala nebakuteeka kusonaka ku mubiri gwange nebakwata enkufiira ya budala nebajambaza ono oluusi mubeera muki okuzanyira ku bifaananyi so bwe mbanga mugendera ku vidiyo musooke mufune puufu ebintu ebyo mubise munanka mukundu bya kalimagezi babalage nti kino kituufu oba buno obulimba kubanga obulimba kati sayansi egenze wala waliwo gyebaita artificial intelligence gyebaita artificial intelligence ekola ebintu wewuunya byabakola wewuunya bakola ebintu nga kati bayinza kujjawo neddoboozi lyange nenyogerera embalala nebagamba mbalala yankole seeno nebandaga nga ndi mbalala esaawa zino kati nga ndi mbalala ndi ku televiziyo njogera kumbe nze ndi katoogo so ebyo nabyo RPC your people should first of all investigate properly nate when you